Asaba omwami wa gavumenti ayongere okubawulira obudde bw'anaamaliramu okubuliriza sometime. We still have to do investigations. So you want to put them under a bit of pressure? Yeah, it's important that their appearances. First, why did they charge before investigating? It's better that way. We get an earlier date so that we keep monitoring and supervising the investigations, Your Worship. I wonder what our plans. The challenge is that when you say you are monitoring their investigations, you don't even know what steps they have taken in the investigation. They don't tell you what they have achieved in the process of investigating. Normally, we just come here and we mention the matter and investigations continue. We are going to follow up these matters, Your Worship. We may be having something to report before you in light of your ruling, Your Worship, and the commitment they have made that they are conducting investigations. I think that this matter is too far. It is too far, Your Worship. Wadde ennaku z'omwezi 10 mwezi ogwokusatu ajja okukomezebwawo omwami wa gavumenti ababuulire bawa n'abatuuse n'okubuliriza ku misango. What is expedite your investigation? Your Worship, we have 6 months within which to conclude the investigations. We are only in the 2nd month. Our commitment is we shall expedite the investigations and probably have the accused persons either committed or, depending on the outcome. Isn't that sensitive? People who go to school, for example. Your Worship, the students, I really empathize with them, but they have a remedy in High Court. They can apply for bail in High Court. But our commitment to this court is that we shall endeavor to expedite the remaining inquiries. I cannot make any commitments as to the dates, but we are working very hard to ensure that we expedite the investigations. Bwabwe bamutunulako abaddamu amaanyi. Era ffe nga bannabutambala tuli bennyamivu okulaba nti ebintu bino byonna bigenda mu maaso naddala abaali bawagira enkyukakyuka aba NUP okulaba ng'abantu baffe baalonda mu bungi ate ne babba obululu bwe baamala okubba obululu ne batta abantu tebaakoma ku ekyo basibye abantu baffe so obunkenke bungi n'okutiisatiisa kukyagenda mu maaso ogenda okuwulira nti ate DPC simanya OC simanya RDC yazze mu maka g'omuntu n'amutiisatiisa nti gwe tugenda kusiba n'abawagizi baabali bannaffe abaali babawagira era bajja batiisatiisa abantu baffe nga babateekako ebisangusangu baagala okubasiba naye tubalabula nti Butambala nti tetugenda givaamu wano we tuzaaliddwa era we tuli tetugenda kuvaawo ne bwe banaakola ebinga ettaka era tugenda kusigala nga tuli Butambala nti baana bato bakimanyi nti baana basomero nolanga omuntu tafaayo nga bagamba bakyanoonyereza nga tebamanyi gye banoonyerezaako tebalina musango kyangu nnyo omulamuzi omuwaabi wa gavumenti wajja mu kooti eno n'agamba nti obujulizi obuli mu kagundi ne gundi tebuliiwo ku nsonga y'obutujju n'ekyajjisa abaana abo ku musonga ogwasooka bakyali ku musango guno kubanywerezaayo kati ttima ne fitina yenkanidde awo kyewuunya ku baana b'abandi abo oyinza okusalawo ddi lwe bavunaana era bavunaana batya mu baana bano abavunaanibwa obutujju mulimu abaana abasoma amasomero gagguddewo so kyovula twagadde nnyo tumanye okunoonyereza kwabwe kutuuseewa kuggwadde abaana bano tubasalira amagezi basobole okudda mu masomero basome
mulimu abaana abaatuula ebigezo ng'ebigezo byakomyewo ebya senior 4 naye n'ebya senior 6 obudde bwonna bikomawo. Omwana oyo alina okuteekateeka obulamu bwe obuddako agende ku ssomero asobole okusoma. Naye n'abatasoma balina ebyokukola bingi. Ekimu ku bikuumira ensi zaffe zino emabega kwe kuddira abantu ab'omugaso abali mu myaka egy'okukola ne mubakuumira mu makomera nago ne mugajjuza nnyo ne tubongera emmere ne tuba nga tusaasaanya ssente nnyingi ku bantu abatalina kubeera mu makomera. Kola okunoonyereza okw'olubege jjukira nti omubaka teyakola statement. Kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde okusinziira ku byalaba kasita yatuuka ku baatemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye baatutumye okunoonyereza. Ne balekera awo okuwandiika statement ne bagamba bw'aba tawandiika oba takola statement gye beetaaga tebajja kukola statement. Kati ebyo byonna DPP oba omuwaabi wa gavumenti yabisinziirako ye n'awaaba nga tategedde sayidi ya mbaka. Omuntu akulaajanira nti nno abazigu bazze ne batta abantu ewange naye ate baakuttemu nze gwe bavunaana. Abantu 10 ne bagwa ku ttaka waddeyo gavumenti ekkirizaako 7. Tulowooza nti nagwo munene nnyo weetaaga okunoonyerezaako. Naye omulamuzi atugambye nti ayagala obujulizi nga buli mu kirayiro ebyaba abaaliwo kitali kinene nnyo kiba kizibu okukola. Ekyokukola tukitegedde. Natugamba tajja kuwaliriza DPP oba poliisi kukola kunoonyereza kwetengeredde era ye n'alowooza nti kujja kutuyamba okunoonyereza okuteetengeredde kutuyamba mu lutalo okulwana olutalo. Kitali kituufu kubanga tetunoonya kuwangulira mu bulippo, tunoonya bwenkanya. Obwenkanya omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi n'abo baavunaanibwa nabo, naye n'obwenkanya kwaba abaafiirwa abaana baabwe nga battiddwa in cold blood. So mu bbanga ttono mujja kuba mutuwuliza ku nsonga eno. Tetugenda kwebaka era tetugenda kutuula. Kiki kye tugenda okukola n'engeri gye tugenda okukikola tukyagezaako okulaba nga tetubabuulira nnyo. Naye nga mbabuulira nti mu bbanga ttono mujja kuba okutulaba nga tukomyewo kooti eno si kujja buzi kuwoza kye bayita mention nga bwe bakikoze olwaleero oba nga bwe kikoleddwa olwaleero, naye nga tuzze n'ensonga ez'omuzinzi. Tuteekwa okuwaliriza poliisi okukola omulimu ogugisasuza ogw'okukola okunoonyereza okwetengeredde. Tulina ne options endala ze tukyayinza okulowoozaako. Mu zo tuyinza n'okugattamu private prosecution ku abo abatta abatalina musango. Persons as students, school-going students. For some of them, the term has already opened. For others at such, the USCE exams are expected. They're around the corner. So that would give us a projection on how we intend to manage the defense. Egamba tunakumaliza kunoonyereza. Omulamuzi tumulaze nti ekyo kikyamu kubanga abaana bajja kusigala nga bali mu kkomera nga tebagenze kusoma ate taamwe bayiteko. Abamu bali mu candidate classes. Omwaka bwe gutandika candidate bw'aluzinga taamu oba omwezi abajja kugwa. So ekyo twagadde okukijja. Ekyokubiri, abaana abato bano abamu basibwa n'abantu abakulu. Kino nakyo tekikkirizibwa mu mateeka era tugenda kukirowoozaako tulabe ekyokukola, naye twesanze nti abaana abamu abavunaanibwa ne mukulu Mwanga Kivumbi baana bato